ngambye nti ekibiina kyaffe kakati kigenda kuzzaawo abo abagenze n'omuyaga ogwo, kigenda kuzzaawo. Era gye bujja temugenda kuddamu kuwulira pulezidenti muvumi. Abantu abamu babadde bagenda ku press conferences za DP nga baagala okwerolera ku pulezidenti avuma ensujju, avuma watermeloni, avuma ebibowabowa, ne museka enseko, DP nefuuka laughing stock. Kaakati mugenda gye bujja mujja kubeera nga mulaba abakulembeze uniting abantu nga bajja mu kibiina, abaali bagenda eyo olw'obutali bumativu mu ntambuza y'ekibiina badde, mujja kuddamu okulaba abazungu abajjanga mu pate yaffe era abaatuwanga amaanyi nga bakomyewo. Mujja kutulaba nga tutambula eyo okuzzaamu abantu baffe amaanyi n'okusaka ba candidates, kubanga ekibiina kyaffe olwo kijja kubeera nga kyongedde okusaka ekitiibwa. Ekitiibwa kibadde kitattaniddwa emyaka nga 7 egiyise nga DP ya bivumo ya nnyombo, naye kakati abagala otutuzaamu ennyombo tetuyinza kubalemesa, naye ffe tujja kukola kaweefube ekibiina kyaffe kiddemu okufuna ekitiibwa ekikigwanidde, era ekitiibwa ekimanyikiddwa buli omu wano mu Uganda nti DP kibiina kyansa, DP kibiina kya muntu wa bulijjo, DP kibiina kya human rights, eddembe ly'obuntu ery'obwebange, DP kyakulwanira muntu atulugunyizibwa, DP kyakugenda mu maaso okwa buli muntu, DP kibiina kya mirembe, DP kibiina kya nkolagana n'amawanga amalala bwe tuli mu binywi ebimu nga twagala international unity and prosperity for all of us but not for some of us. Bano ababadde baagala prosperity for some of them bagenze n'omuyaga ogw'okulya kwe kwaba tutte. N'olwekyo tubagaliza okulya okubwegera era tetujja basabiriza.